nga tumaze okuyita mu mitawaana gy'ensi eno, nga tusomose ku mugga wali, nga tusangula amaziga, nga tunaazaako entuuyo, nga tukulisa nti banange mukulika ensi. Ensi ejjudde ennaku baganda bange, ensi erimu ebisomooza bingi, era ensi erimu ebibuuzo bingi. Olaba ne Katonda yennyini yagiraba Mukama waffe Yesu n'agamba nti ensinga erimu ennaku. Olaba yamukaabya n'akaaba amaziga n'atulukuka entuuyo nga ziringa omusaayi. Eyo y'ensi. Kati ku lunaku luli bw'ali tukulisa, fuba muganda wange, fuba nnyo, fuba obeeyo, atuyozeeyoze, atukulise, atunaazeeko ennaku, atuggyeko enfuufu y'ensi. Olunaku olwo ndwesunga. Amiina. Nange nsaba naawe obeere ng'olwesunga era ofube okulaba ng'olukolerera. Erukolerere si lwa kusaaga. Amen. Ebyensi biggwaawo naye obwakabaka tebukola ki? Obwakatonda obwo tebuggwaawo. Njagala kwogerako katono. Somo gwanvu naye kanjogereko katono. Ki ekitegeeza okubeera ekitonde ekijja? Ekitonde ekijja mu Kristo Yesu. Okufuuka ekitonde ekijja kitegeeza nti waliwo ekitonde ekyaliwo, then oluvannyuma lw'embeera okubeerawo, ate ne wabeerawo okufuulibwa omuntu omupya oba ekitonde ekijja. Wabeerawo ekiba kisoose okubeerawo, ate oluvannyuma lw'embeera emu ate ne kizzibwa bujja. Amiina. Nga tufuusibwa ekitonde kiki? Ekijja. Mu magezi ga Katonda ag'enjawulo, Katonda akyusa omuntu. Katonda alina engeri gy'akyusa omuntu. Naye amagezi ge nali nnina luli nga sinnaba kulokoka gaali tegakwatagana na bino eby'obwa Katonda. Nammwe mubimanyi. Abantu amagezi ge bawa abaana b'ensi oba abavubuka bali mu nsi eyo malala. N'ekkanisa amagezi geewa abavubuka malala. Era abakyala batera okugamba abaana babawala nga batandise okuvubuka nti weeyonje mwana wange, tambula ng'okuusa akasapatu, tambula nga weesiza akazigo, ekyenyi kimwe, tambula nga tojabiikiriza, tambula n'essingo. Olwo omwana bw'atandika okulaba nga atuuse emyaka 16, 17, abazadde batandika okumuteekateeka n'ebigambo ebyo. Atandika okutambula nga kwegamba teyeemasagga. Ekyo Oluganda lweri waffe kyaggwe. Nga kwegamba totambula otyo, tosaatuuka. Olumbu ab'ensi batandika okuteekateeka ng'omwana omuwala akasapatu bw'ova mu nnimiro n'abako okumuteekateeka, si kulwa munnange nga tanaabye. Omuganda agamba bw'omulungi akusanga tonaabye. Naye ate ffe ekkanisa eno ebyo si bye tugamba abavubuka baffe, si bye bikulu. Si bye biki? Si bye bikulu. Kubanga ffe mu kkanisa tukimanyi nti okunaaba tteeka, okweyonja kitundu ku bulamu bwaffe, kubanga Omwoyo Omutukuvu ekyo kyali. Bw'aba anaatambula naawe oteekwa kubeera muyonjo. Kati ekyo tuyinza obutakisaako nnyo ssira, kubanga tuba tumanyi nti omuntu bw'amala okulokoka n'ategeera embala y'Omwoyo Omutukuvu yeefuula, bagamba akyusibwa mangu, tetubisimbako nnyo mannyo. Naye waliwo ebigambo ebikulu bye twogera n'abantu ebibafuula ekitonde ekijja. Amiina. Omwana omuvubuka bw'aba avubuka omulenzi atandise okufuula eddoboozi ng'otuula naye n'oyogera naye ekigambo kya Katonda, n'omulambika mu mpisa ey'obwa Katonda, olwo omufuula ekitonde ekiki? Ekijja. Bayibuli egamba labange byedda byonna biweddewo. Katusome Bakolinsi ekyokubiri essula 5:17. Kansome.
omuntu yenna bw'ava mu Kristo kyava abeera ekitonde ekijja, ebyedda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka wa Kristo, n'atuwa ffe okuweereza okw'okutabaganya. 19 Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi, naye yennyini nga tababalira byonoono byabwe, era nga yatuteresa ffe ekigambo eky'okutabaganya. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. 17 atugambye enziza eyo, omuntu yenna bw'aba mu Kristo Yesu kyava abeera ekitonde ekijja. Tulabye abantu mu nsi eno nga batambula, nga yayatula Yesu Kristo okubeera omulokozi we, naye amazima gennyini nga tafuulibwanga kitonde kijja, ng'akyalina enjogera enkadde, ng'akyalina ebikolwa ebikadde, ng'akyalina empisa enkadde, by'ayinza okulowoozaako ng'akyabirina. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Omuntu afaanagana bw'atyo, abooluganda bayeetaaga Katonda amusisinkane. Abantu bangi Bayibuli nga bw'eyogera nti balijja mu linnya lyange ne bagamba nti Mukama, laba si ffe twagobanga emizimu, si ffe twabuuliranga enjiri, si ffe twasabiranga abalwadde, twagobanga ne dayimooni ne zigenda. Iye, weebale kubikola, naye weetaaga okufuuka ekitonde ekijja. Abantu bangi balokoka ne batambula ku maaso g'ensi, naye nga n'atali mulokola agamba, naye omuwala oyo bw'aba yalokoka nange mmusinga. Bw'omala okutegeera ono gwe wakkiriza, wonna w'olizaawo amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Okufuuka ekitonde ekijja, weetaaga gwe kwennyini okutunula, n'otunula mu bulamu bwo, n'olaba bye watambulirangamu edda, n'olaba ne by'olimu olunaku lwaleero, ne weepimaapima wekka. Omwoyo Omutukuvu n'akuyambako, n'asonga ku nsonga ezo ezikumazeeko akaseera, era ezikulemeseza okufuuka ekitonde ekijja. Singa akabaate kajja nga tofuuse kitonde kijja, eggulu liyinza okukulema. Fuba okulaba nga olwana olutalo, fuba okulaba nga weekyusa wekka, fuba okulaba nga weerekereza, fuba. Bino tebirimu kuyimbira nga tumaze okuteeka mu ddiiro. Fuba eggulu y'empeera, fuba eggulu y'empeera. Fuba kati muganda wange, fuba kati osobole okufuusibwa ekitonde ekijja. Eyali ayina byakola luli, fuba okulaba nga tobiddamu, olabe ng'otabagana n'Omwoyo Omutukuvu akuyambeko, osobole okutambula obulungi. Bw'otafuba, kitegeeza onoba totuusiddwa era onoba tofuusiddwa kitonde kijja. Abantu bangi balaba banyumirwa nnyo okusaaga, n'olimba n'okulimba. Omanyi Bayibuli eyogera mu ngero ti mu lufulube lw'ebigambo ebingi temubula kwonoona. Oyinza n'okubeerawo nga n'emboozi gy'owa munne ya bulimba, naye mu bifulume lw'ebigambo ebingi ebyo by'ofumya mu kamwako, okwonoona tekubulawo. Ebigambo ebingi bireeta okwonoona. Wali oyogera biki? Ate bw'omala okulokoka, biki by'oyogera? Luli biki ebinyumira? Abantu ng'anyumirwa nnyo obuyimba obw'edda, simanyi bw'abasudde ne kafeero.
simanyi n'abo ba frigo bandi era nga musimu yo bwe tebubulamu owooluganda oba tonnaba kufuuka kitonde kijja simanyi bikomando simanyi binigeria simanyi bifaanagana bitya owooluganda onoba tonnaba kufuuka kitonde kijja bw'obanga ebyali bikunyumira luli n'olwaleero luno bikyakunyumira. Waliwo omusumba gwe bayita weekebere. Bino byetaagisa kwekebera. Biki ebikunyumira? Biki by'oyaayaanira? Emmeeme eyo biki byenoonya? Omutima gwo guwankawanka gunoonya ki? Ebirowoozo byo birowooza ki? Ddala owafuusibwa ekitonde ekijja. Ebyedda bino byonna nga biweddewo. Ekyawandiikibwa kino bw'okisoma ddala olaba okijyamu. Ekyawandiikibwa bw'okisoma owulira ng'okiyingiramu butereevu. Oba n'ebyemabega bikyakunyumira. Muganda wange weekebere. Olema okusigalira. Ebintu bino ebyedda nga tonnaba kubireka biteekawo emiziziko mu lugendo lwo lw'obulokozi. Biteekawo okulemesebwa okutuuka ku kuyayaana kw'omutima gwo. Ate bikulemesa okutuuka ku Katonda w'ayagala okutuuka. Katonda alina pulaani nnungi eri obulamu bwaffe abooluganda. Pulaani gy'alina ya nkulaakulana. Pulaani gy'alina ya magenda g'ag'obuwanguzi. Buli lwalabanga omuntu ow'edda tannakyuka, enkolaganayo naye ebeera ntono. Amiina. Amiina muganda wange. Kati fuba okulaba ng'ofuuka ekitonde ekijja. Ebyedda biri byonna ng'obireka. Onoonye ebipya eby'obwakatonda. Oyaayaanire ebyo by'olaba nga bye bya Katonda, okubeerawo kwa Katonda mwe kutambulira. Amiina. Tusomeko ku Ezeekeri 36. Tandika n'olunyiriri lwa 26. Kyawandiikibwa kivudde mu Ezeekeri 36 olunyiriri lwa 26. Era ndibawa n'omutima omuggya. Abo ekitonde ekijja Mukama mwene yeerayirira okubawa omutima omuggya. Ne nteeka omwoyo omuggya munda mu mmwe. Era Mukama ayaayaana nti singa tufuuka ekitonde ekijja n'omwoyo omuggya agenda kuguteeka munda mu ffe. Amiina. Era ndiggya omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe, ne mbawa omutima ogw'ennyama. Era aliggyawo emitima ogw'ejjinja munda mu ffe n'atuwa omutima ogw'ennyama. Abooluganda, singa kino badde okitegeera, singa okikubiddeko mu ngalo, kubanga Katonda pulaani gy'alina eri omwana w'omuntu nnungi njereere. Amagenda gaffe Mukama g'atadde gye tuli ga buwanguzi bwereere. Agambye nti era ndibawa omutima omuggya, ne nteeka omwoyo omuggya mu mmwe, era ndiggya omutima ogw'ejjinja mu mibiri gyammwe, ne mbawa omutima ogw'ennyama. Wali obaddeko awo n'omuntu ng'alina omutima ogw'ejjinja, abazadde, ng'olina omwana ng'alina omutima mugumu, nga ne bw'omukanga teyeekanga, nga ne bw'omugamba sijja kukuwa mmere nga tafaayo, nga ne bw'omugamba nja kukuba kibooko ng'agamba oba okuba n'okuba. Omuntu alina omutima omukakanyavu. Abooluganda beera muzibu nnyo. Be bantu be mulaba abo abasalako abantu emitwe. Abeera n'emmeeme emu. Bw'asalawo okukola ekintu akikukola. Bw'asalawo okusibira obutayogera naawe akusibira. Bw'asalawo okubeerawo ng'akuwalana akuwalana. Kubanga omutima gwe mukakanyavu. Obutaagaliza bubeera butudde munda mu ye. Ebirowoozo bye eva eri abalala bibeera bibi. Endowooza ye gy'akola ku banne tebeera ya bwakatonda. Ng'omanya omuntu afaanana bw'atyo tannafuuka kitonde kijja. Amiina ekkanisa.
kaakano olunaku lwa leero tuzze mu maaso ga Mukama, tuzze nga twagala kutula enjegere, naye tunula omutima gw'ogulabe diringa n'ebikolwa byo, tunula olabe engeri gy'otambulamu, lowooza butya bw'okola ebintu. Onyo olwabirimu omusanvu maama nsaba osome okomyawo. Yesu yebazibwe. Amen. Era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe, ne mbatambuliza mu mateeka gange. Era nditeeka omwoyo gwange. Okitegeera? Katonda mwene ng'agamba okuteeka omwoyo gwe mu bulamu bwo, n'agamba munda mu mmwe ne mbatambuliza mu mateeka gange. Era mulikwata emisango gyange. Era mulikwata emisango gyange ne mugikola. Tusooke tukoma awo. Omuntu nga bw'afuuka ekitonde ekiggya, Bayibuli etugamba mu Baluumi nti gano amateeka gabeera manafu gye tuli. Era olw'amateeka tewali bulokozi, si weewaawo. Naye bw'omala okulokoka n'okkiriza okufuuka ekitonde ekiggya, weesanga nga ebiragiro bya Katonda biri automatic, bijja buzzi mu bulamu bwo nga teweetaaga na kujjukiza. Nalongo tolimba, emboozi togitwala muwala, ebintu by'okola si bye, kubanga olina omwoyo wa Katonda atambulira mu ggwe, tekikwetaagisa na kujjukiza, kubanga kyekola bwekozi. Ne tolina omwe akugambye naye ogenda kubagamba batamiivu bifo kyamu n'otambula vaawo, kubanga okubeerawo kwa Katonda kuli munda mu ggwe. Obeera mu kubeerawo kwe, omwoyo waabeera mu ggwe, ekisa kya Katonda kikwegattako buli w'otambulira. Kati omwoyo wa Katonda bw'amala okubeera akuluŋŋamya ku biki by'okola, ku ntambula zo, mu mikwano gy'olina, mu bantu b'obeeramu, mu mbeera efaanana bw'etyo. Kisa kya Katonda buli kaseera kibeerawo. Teweetaaga kusindiikiriza, teweetaaga kunnyonnyola nnyo, kubanga enkolagana yo n'omwoyo omutukuvu weeri. Omwoyo wa Katonda amusindika mu bulamu bwo, ne bwesanga ng'otambula bulungi. Amen. Haleluya. Omutima ogwo nange nguyaayaanira ogw'ennyama. Mpulira nga wali olwenzija mu maaso ga Mukama ne Mukama. Kituufu ebingi sibirina, naye njagala mbeera omu ku balondebu. Kimala. Naye n'olaba omuntu ng'alwana ne kino akifune, ne kiri akifune, ne kino akifune, si nsonga akosezza benkana ki, abakubi atya, akoze ki, naye ng'alwana, naye ng'obitwala wa? Ng'obitwala wa muganda wange? Ye ogenda kumala nabyo buddi, ebyensinga byakolimirwa. Genda mpola, Mukama byakuwadde mwebaze, byetanatuukako tofa. Amen. Tokosa mutima gwa mulala, tolwana. Kwenga waliwo byolaba nga bitumalira mu bwereere, nga tetulina gye tugenda kubikola ki? Kubitwala nga tebikungulwa. Ebyenseno tebiriko kye bigasa, nfuufu njereere kyenkubulira ow'omukwano, mwesigenga Mukama n'ayinza byonna, kubanga yagamba talituleka. Amen. Amen. So omutima gwo, Bayibuli egambye nti Katonda agenda kuddira omutima gwe aguteeke mu gugwo. Amen. Kiki ekikola ekyo kufuuka kitonde ekijja? By the way, omuntu okufuuka ekitonde ekijja okiyaayaanira, tekijja automatic.
kikutwalako omusaala. Ekkanisa tulina enkola bwe tubeera n'ebizibu nga tunoonya Mukama, bwe tubeera n'ennaku nga tunoonya Mukama, bwe tubeera n'amabanja nga tunoonya Mukama, bwe tubeera n'embeera ezitoye nga tunoonya Mukama. Naye Mukama tetumunoonyaako lwa bulungi. Maama nnyabo kale ayinza okuba nga talina byakoze byeyinza kulaba ssaawa eyo tunogamba bannange Mukama obulamu bwompadde nze atabusasula noga ne Mukama nzize wano okwebaza bwebaza omukagompa. Haleluya. Lowooza emmemeeyo, lowooza ddala kituufu oli kitonde kijja. Mukama bw'akutunuulira wakyusibwa, omutima gwo gwa nnyama. Amiina. Nsaba oyimuke ku bigere ebyo ogambe Mukama ekyo ky'oli nze sikimanyi. Nyinza okuba nga nakyenjogeddeko naye ng'oluusi osaba naye nga tofuna kubotola mugambe Mukama omutima gwange guguno ngwanjuluza mu maaso go. Oli Katonda Bayibuli eyogera nti okebera emitima era okemememe. Okumanyi omutima gwange ne bwe mba sikugambye naye Mukama nzuuno longoosa omutima gwange ssebo, longoosa endowooza yange Mukama, nongoosa ebikolwa byange, ndongoosa enfumiitiriza y'omutima gwange. Kubanga Zabbuli 6:6 agamba nti ne bwe mba ndowooza bulowooza obutali butuukirivu Mukama taawulire. Mukwano gwange Yesu, abantu bano balina emitima weewaawo tulina emitima emikakanyavu, tulina emitima egitakyuka, tulina endowooza enkyamu ku bannaffe, tulina okusalawo okukyamu. Mwoyo Omutukuvu twegayirire ekisa ky'akawungezi ka leero. Tuzze bujja Mukama, tuwe omutima okulinga ogw'ennyama, tufuule ekitonde ekijja, tukolemu omulimu omulungi ssebo. Byonna ebitali bya butuukirivu leka tubitta olunaku lwa leero, tubireka wano mu linnya erya Yesu, tubyeyambula mu linnya erya Yesu. Ebirowoozo byonna ebitali bya butuukirivu ebitakola bwa Katonda Mukama wange tubisuula, tubyambula mu linnya erya Yesu. Ayi Omwoyo Omutukuvu tuzze bujja ssebo, twambaze ekyambalo ekipya, tuzze bujja n'endowooza zaffe, za bujja amagezi gaffe, za bujja entambula zaffe, za bujja ebikolwa byaffe ne byonna ebiri munda mu ffe obizze bujja. Tukwegayiridde Omwoyo Omutukuvu, tusonyiwe tutatambudde bulungi, tusonyiwe twonoonye erinnya lyo, tusonyiwe tukuswaziza Mukama, tusonyiwe na bye tutakoze bulungi Mukama. Tuyambe kubanga tunoonya okubotola. Ekiro kya leero kiro kya kutula njegere ezo zimaze ebbanga nga zaatusiba, ebyo bimaze ebbanga nga byakwata obulamu bwaffe. Ekiro kya leero tutegedde nti bwe tuba tulina bye tutambuliramu biyinza okulemerawo, naye tubyeyambula mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Twambala amaanyi ga Katonda amagya, okubeerawo kwa Katonda ssebo jangu otujuze, Mwoyo Omutukuvu jangu otujuze. Erinnya lye kuliwe bw'ekitiibwa kuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen.